Malibu galina wagala. Yamunya malibu. Nga Bazibye. Emese yakwadde lisende. Emese yakwadde lisende. Kuna wechali njabo. Sekamu. Chechiro. Oyagala ki? Yogera nya abantu tebawulira. Mr. Zugu akola biki? Akola biki? Sweet. Mr. Zugu. Nechechira. Labayo abawagizi bo babule byogenda okulya leero. Bakwana omunyo n'amajani. Bakwa amajani. Felista. Zonna. Ogenda lyaki? Sweet ne Mr. Zuku. Sweet ne Mr. Zuku. Mr. Zuku kyeki? Tunula wano banyonyo. Sweet. Ate ebinyeebwa ndaba ebinyeebwa wano. Asagala nnyo. Togenda lya? Ayi nze bampa ekiberenge. Ani n'ebiberenge birina. Obiraba? Togenda lya biberenge. Buno buki? Buno kozipo ne bugonja. Ogenda lya? Bantu bagambe kyoga. Byogenda lya lanchi. Tugende mu lanchi. Tugende mu hotel tuliye. Nedda. Twese tuenza kulya ebyo. Superstar wange tuenza kulya ebyo. So baganda wange tuli wano ne Felista the superstar. Tuze agenda kulya. Felista soko tunulena. Ate ebyokunywa. Soko babulire. Gwana. Felista the superstar. Oli rudawa. Ozekola ki? Ugula ki? Sweet. Sweet ki? Sweet bomb. Sweet bomb? Mr. Zuku. Mr. Zeko. Mr. Zeko. Nga sibumanyi. Bwabana bato. Bwabana bato. Ne buki obulala bwogenda? Gonja ne kyekirala. Ate ebyokunywa. Saba kyoyagala Felista. Bampe yogurt. Mwe yogurt ne kyekirala. Bampe uno busatu ne yogurt. Buliwa? Bucho bugonja. Ne kyekirala. Ne yogurt. Muwe ne yogurt, muwe na majani. Bakwa majani? Felista tayagala majani. Tunule eno. Tayagala majani. Bakwa omunyu. Agambe muweyo n'akawunga. Akakasooli. Togenda lya bagya. Man, Felista. Nze byogenda olya tebinkolera. Tugende mu hoteli. Fei. Togenda lya binyebwa. Ate keke. Ate ekyokunywa ogenda lyaki? Bano baani ate? So Facebook page zaye baskete. Mwana gwe babingambye byabadde bitya? Byabadde bitya? Bali tutezona sinangange yazitute. Tufaye tugenda zimbe ebirala tugende waka. Nyabo omaze shopping yaffe? Atene cake. Muwene cake. Felista njagala kati olye buli kyoyagala. Felista saba buli kyoyagala nze wendi. Zaza mutima. Muwezi omutima. Togenda lya kolira. Neuli buswiti. Felista nze nkugambye saba buli kyoyagala sawa zino. Negoliro. Muwe negoliro. Ezo. Zonna zayagala. Bili. Muwe 2. Bamwe n'ebijanjalo. Felista bakwa ebijanjalo. Ebijanjalo bibyo mbirabaawo. Ekirala goliro. Mwoyo ne kiro ya kawunga kakasooli. Bampe ne gundi. Goliro. Muwe ne goliro. Goliro oyagala bumeka? Buna. Bamwe bugoliro buna n'ekyo ekirala. Kyekirala Felista saba buli kyoyagala tugende. Ne bubagiya 2. Muwe bagiya 2. Kyekirala leero njagala nkukeese ebyokulya okutegeere. Felista njagala nkukeese. Kyekirala. Bampe ne buli buswiti.
muweeyo ne sweet. Buli eri buswiti. Omuweeyo. Ebyokusembayo byo. Omuweeyo ne ki? Buli. Naye bampa obwo bwa aibo. Ne kulukuluba. Tebalina. Talina kulukuluba. Bamuweemu. Muweeyo obusigo bwaki? Amampayo bwa 15. Omaze tugende? Oyo bakyalira. Njagala olye Felista. Oli kyali wange sikyo? Tuli bakyaliba. Lwakuba mwana ebintu byo lwakuba ebintu si birungi naye bijja tereera tofaayo ffe. Tugenda? Kubanga olaba nti tusobola ogiggulawo ne tugamba abantu ne batandika okukola ki okufolominga soka obagamba abantu Facebook yagenda kudda anytime bagambe badde bagituka Facebook egenda kudda ne YouTube zonna tugenda ziggulawo sikyo? Balamusiza mwenna baganda bange bonna bamusinzira okubeera nga mutulaba. Tuli powered by Sozo yagamba nti munnange oba olina ebyawaka ebyomunju ng'obikoye bimuwe kati abeere nga akuwa ssente ne Dynafam ku byobulamu. Nyanzi kulamusiza kulamusiza muganda wange. Oli otya? Ndi awo bwe ntyo. Fei Kandi kyekiriwo tewali. soka weyanjule. Bafani bange mwenna abantu abamanya bampita Felista the Superstar. Felista the Superstar mwana vibe zaffe ze tubeeramu sawa zino tetuyinza zibeeramu naye ndowooza nga tetunagenda mu birala. Nyanzi soko temeremu ekituleese wano YouTube ya accounts zammwe si YouTube yokka accounts zonna bazitutte oba stand muli mu kabadi ffe tubayambeko okukagusa. Tulina akabadi ke tusobola kubeera tulina akabadi ke tuli mu Ghana tusobola kukolera akabadi ku YouTube. Tosobola naawe olaba YouTube yaffe webadde etuuse. YouTube ekyamazima eri permanently deleted. Yo eri deleted. Ziri Facebook ne Instagram zo zikyaliyo bw'okozesa gundi z'omuntu omulala osobola ogiraba. Page gyeri, akawunti gyeri ne Instagram naye tetuziinaako access. Tosobola zigendamu bw'oba opositinga oba okola eki. Ate ne yazitutte tannaba zikyusa mbw'oba azikyusa amannya oba abeeko byateekako zo ziri awo. Facebook bw'osaakinga ogirabayo Felista the Superstar gyeri bulungi naye tetugiinaako access tusobola giyingiramu. Naye YouTube kati muganda wange Nyanzi ebintu bino byazze bitya? Ebintu ebyo byajja bwe biti. Twali tukoze oluyimba lwa mwegemesa olukubisa abantu okwegemesa tukoze video. So nga bw'okimanyi tulina partnership ne Black Market. Kati Black Market nga yegiteekayo ebiseera ebisinga yeteekayo waka gwe tuba tukoze kuba irabeera naye. Kati last week ndowooza lwalinga lwakubiri nga video bagenda giteekayo ssaawa 4 ez'emisana ez'okumakya. Kati nali ngenda mu town ssaawa 4 zaawera ndi mu taxi nga ngenda mu town. Kati ku simu yange kuno mbeera logged in ku byonna Facebook, Instagram ne YouTube ne ku kompyuta yange ey'ewaka. Kati ne ngenda ku YouTube ndabo ba video bagikoze bagitaddeyo. Kati nagenda okunyigamu nga okugenda okunyiga ku YouTube wendi nga bangamba sign in. Ne ngamba nga tekibanga okubanze signing out. Kati nga nenteka password kubanzi manyi ne bangamba nti wrong password. Nentyamu. Kati nembeera nga ngezaako nga bangamba wrong password. Kyenakola nenkola forgot password. Kati benakola forgot password. Ne kati nga bali badde bagamba ku YouTube ndi bansindikira gundi endala. Bangamba this channel is permanently disabled. Permanently deleted. You cannot access it. Amao nentyamu.
kati kyenalabira kugamba nti kwolwo bwe nakola change password yakkiriza nechenjinga password ku Facebook ku YouTube kati yakkiriza nekyusa password video nenjiraba nembakubira esimu abambala kamagere nembagamba ngamba dengira gundi nga yakyusiza password nebagamba jangu tulabe nengendayo so netwogera netugamba ekize kye nebagamba sifa abagikyusiza biki naffe tetumanyi kati nembeerawo nga neraliikiriddemu nti lwanki engambye nti wrong password nti bakugjeeko kati baali tebagijjeeko ku olwo kasita nakyusa netuddamu nembeera nga nsharinga kyano biki kati nga wayisewo ennaku 2 naddamu okuloginga ini nga tebikkiriza owakyusa password kati kyetwagala otegeere password zino obadde ozirinako access nani Felista nga yatera logingamu olina gwe wawa password eno talina bya loginga ini ye yebeerera mu bibye YouTube channel twali tujina access abantu babiri nze ne Black Market era eyo channel kolwo we nali ngenda mu town negaana okopeninga nenkyusa password naddayo nembagamba nti channel ikoze ekyenjawulo ekyo kyesimanyi lwanki ekyusizza engamba nti nsayininge ini era maze kyusa password era nemuddamu nemujegabira password of course era nali nyino gibalaga baba ngamba nti kati okyusiza nembagamba bwendi nindibawo kati waitawo ennaku 2 eyo video ngemaze okugenda ennaku ezi nagenda okuddamu enkeera ku kompyuta luli yali ebikoledde ku simu nagenda okuddayo enkeera ku kompyuta abangamba sayinini ngamba sayinini again lwaki nintekamu password wrong password tekamu wrong password nengamba kale forgot password ati awo nebangamba channel is deleted kati awo nembakumira nembagamba fena netukyewuunya lwanki eri deleted biki kati enkeera egerawo olwo olunaku ku makya nengenda ku Facebook nebagamba sign in nanze kati buli wendaba sign in ntiira ddala sign in jjukira nze siroginga out kati nga bangamba sign in tekamu password wrong password tekamu password wrong password nengenda ku Facebook forgot password kati nga majjukira bwokola forgot password bakusindikira ku simu ka code so ka code nga bali mu kasendika ku simu ndala sigimanyi nagimanyi nga simu yani gye basendika ate nze nyimanyi bandi batekawo star then ne batekawo namba 2 ezisembayo ninga nze si namba zange sizimanyi kiregeza ne Facebook wali wagiconnectinga ku email emu byonna ku email zonna zibadde nga ku email emu ndowooza era yemu ku nsobi gye nakola nti Instagram ebaddeko eyo felistadista@gmail.com YouTube ne Facebook byonna ebadde ku email egi naye ate wetukebera ku YouTube kati awo netusigaza Instagram yokka nga Facebook yonna tetusaja access netusigala ku Instagram kati netubeerako ennaku nga 2 naye bagenda okera ku makya nga nayo bagamba login sign in nga nayo bagitute naye okugiramu nga wrong password okola ku forgot password baleta email sigimanyi sigirabanga nako ya muntu mulala tiwete wetwava kati anti wetukebera ku gundi ku YouTube Felista the superstar topic aina basabu oba 255 waliyo gundi endala ziri 2 waliyo topic waliyo ne vevo kati zani ate zamwe sizimanyi kati nze aba Black Market batugamba nti channel ya Felista yetaaga verifying obuwichi nange nali nyino kigula oba twali tukyagala verifying so kati nemba access ne batandika process kati batandika process kati ezo gundi nezeekuliate kati nembabuuza nti nga nyina channel endala 2 z'endala ziri mu manya ga Felista nebangamba nti yeyo process bwoba okola channel oba okola vivo bwoba overifying bakolera topic ne vivo tinaye bamala overifying ezo zivaawo nezeegatta ne channel yo yennyini nebangamba era bwe bana verifying bwe bati jala nga bivuddewo nga tezikyalabika nengamba kale kati netubeeraawo era
balinga babingamba abantu balinga bangana tulaba channel weti ne nga sinanze ngeri jemyo kuba anti kati fa bagoberera biba bitu affecting bitu confusing abantu balimbi eriwa account yentofu tulaba Vevo tulaba Felista the superstar tulaba ne Felista erinkadi kati nga fa bagoberera tubite ne bangamba ate weralikira bijja nti nabo basubscribe abaliyo bajja kugegatta ku eno ningamba kati ne tubeerawo ne bamera mu process ndoza twalobanga yatwalako sometime kati ne bagiverifying nga channel ne bagitako kagundi ka music note kabayingi naye bakateekako ziri zaagaana okukola ki okuvaayo nti zibanze bangamba bwe zinaava bwe banaverifyinga nga bikola ki byegatta wamu bangamba byemaginga the image neefuuka channel emu nga ndaba tezeegatta so kati ekibadde ngaawo nze nga mbagamba nga tebyegatta bijja kwegatta kati eno channel weegendedde so kati nga nze mbabuuza lwaki main channel egenda ate ziri zo ne zikola ki zisigalawo ate nekya lwaki ze ziri sizina access ate ezo zivevo topic sizina access badde zamwera anti zinangi kyeneebuuza nze sizina access ate bona ba black market eteekayo eteekayo videos so zinalimba gamba lwaki bananyini channel effe tetulina access ku zivevo zani bangamba toyi supposed kuba na access kuzo kati biveve ebyo ngeri byajja mu topic neveve era byo gyebiri nate kadande kyetugamba tusubscribing awafa abagoberera mmwe anti kati ezo zivevo sizafeera era channel yaffe bateriyo teriya bwenagana of course tugenda creating kubanza erisi yaffe tugina access ate Facebook muli kuchikati Facebook yo era bwenagana ne tugenda creating andala Felista kyekiri omwanyinaze muganda wange muto wange wali fit siri bulungi nyonnyola mwana ebintu bino bikuyisiza bite tebimpisiza bulungi kubanga akawunti zange zonna bazitutte kati gwobaddeawo dadi ng'agamba ati nange yaŋŋambye mbuna akawunti zaffe zonna bazitutte tewali nemwesigadde kugwe n'omugamba oti nemugamba katusooke tulabe oba tusobola ozizayo tuba tetusobola nga tukola endala kati gwe pulaani kyeddawo kati kiki tuliko kati fe abakugoberera tuli awo tetutegeera ki kyetuliko kati pulaani kyekiddako kikyemuzaako kyetuzaako webinaba biganye nga ziganye okumawo nga tukola endala mukola endala kuba abafaani bo tebannabavaamu nga tukola endala namukola endala so bino byonna gundi bazitutte biki tebikukyankalanyiza kuba olina okusoma tosoma nsoma kati okikoze otya era nyina okusoma era nsoma buli kanaako era nsanze nakavana mu kirasi ne bera ize tebikukyankalanya bafaani bo webali webaba nga bagenda kuwagira bajja kuwagira akawunti newe bazitwala emirundi emeka nga bafaani bo webali katonda yabakuwa balina okukola ki so teweestressinga nnyo gwe tofaayo buli kimu kijja kukola ki kijja kuggwa ate kijja kuggwa katonda taleeta kibi era oyinza okwekanga nti kubaddeko abantu nga bameka ku YouTube kubaddeko emitwalo 5 tuyinza okuba wano ekikopo n'ofunirawo emitwalo 10 kitegeere kati tofaayo bireke biba byagenze bigende naye ekipya kuba kati mubadde bambasada baki bagolirozi obulango mbadde mufuna ku Facebook sikyo kati Facebook bagitutte anti kati awo era we wali obuzibu nti kati endorsement of course naye begenda fiira kubanga endorsement yajja lwa following ye kuki bajulira ku page twali tulina kondeza abantu emitwalo nga 3 naye ba followers so kati of course era kiba kino fakati ani akuwa nga toyina yadde no ate already waliwo ne companies endala zetubadde twogera nazo biri naye nga tetunatuuka bulungi ku nzigiriziganya engeri gye bati so tusasula ne kati era nabyo biba bifiira kati Nyanzi nga tumaliriza kikyemuzaako nga management kyetuzaako nze kyenzizaako mwayogeddeko n'aba black bo balina step ze bateekinza of course era nayogera nabo bo nayogera nabo ba
kyo kye babadde balinako access yeki ye YouTube, Facebook nesa babadde balina nanti wabiteka ku mail emu. So kati bo bangamba era bali mu gundi ebizzaala mbanti oba simanyi oba binadda oba so nze wenalaba tebidda kosi banyina okuliyetinga endala naye nga bali mu birwanako bidde bijja kudda bijja kudda naye nga zino Facebook zo biki ebyo byo biri ku side yange kuba byo tebibakwatako. Project ki ze mulinawo kati era ki kye mubaddeko ki kye muliko abantu bategeere kye kitambula? Project gye tubadde tulinawo ya mwegemese ey'okubiriza abantu okwegemesa ne mpozi n'endala ziri mu studios ni mu studio. Okay. Yes, project. So kompemza se wadde byannaku naye mpamu akapera ka kwegemesa ate singenderawo. Kale yo tutudde nnyo eka mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero tweweeyo ffenna mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero bwe kiri tugemebwe ffenna mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero saba temudojinga mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero. Kati ffe omukulembeze agamba endongo agenda gita teekateeka kizoolinawo kuba yegambye agenda gita yagambye agenda kuta business yamanyi era business ndongo sebo business mwagamba ndongo si business of course. Omusajja yagambye agala tutta kikati ogamba ki? Atute tukole atute tukole agamba yagala tutta naye program tetunazitegeera atute atute tukole naye kati ogenda bikwasaganya otya? Jabi kwasaganya ku weekend njaba performing then weekdays ngende kusomera. Ne fe okuba gondi kikaki mikolo kuba waliwo nkuba simanyi baby shower simanyi nkuba birthday simanyi nkuba buki okuba emikolo embaga ndikuba abantu bagamba babeera n'emikolo eyo ne bangamba faruko Felista yagisobola emikolo tumutwale performinga ku mikolo ku birthday parties baby shower izo zonna performinga ko zonna zikuba nyanzi kati omuntu abanoonya nga agala bawa business akola ati era balina okuba ku namba yaffe ey'essimu kuba eri 0759 62 29 93 eri 0759 62 29 93. Kale fe bangambe oddayo mu ssomero obadde oli mu class mwana ebintu bya online ebyo mu break biba bitya kuba data internet simanyi biki evuddeko teacher tomulaba simanyi abuukabuuka tebibuukabuuka hello olumu bibuukabuuka internet neyeetanga awo boyina kutrying oba toyina kyakukola kati olina kukola otya okubeera soba okulaba ekigenda mu maaso buli kimu? Kisinzira ku internet yo weba nnungi oba osobola weba mbi awo eba erina okutryinga nera noddamu mpaka werikola. Kati teacher waba ayogera ebintu nze nga simuwulira nga ate internet ebuukabuuka kati mukola mutyawo? Mugamba naddamu na explaining. Ogamba gwe Felista olako oli ku bibyo kati olako oli ku music fe tuli eno mu kirasi gwe olako oli ku music. Mugamba netwasaba common problem. Osanga abaana bagamba teacher nze mbadde bane bayita omwana we answer nga taddamu nga netwaleka yeegenze teacher bakimanyi nabo oluusi naye teacher egenda teacher nga tebamulaba Uganda kisoboka teacher asomesa nga temumulaba teacher nagenda black siwe kiri teacher nga temulaba naye nga asomesa kati ngomuno muli ku ki asomesa naye network yeebe ekoze ekyewese muba muli ku ki kakati Felista ekirala ebibuuzo mubikola mutya ebya online mukola mutya ebibuuzo? Tugenda ku ssomero taata agenda ku ssomero najjayo answer sheets nga teziriiko kintu kyonna then ebibuuzo babituweera wali online ba screen sharing ne baterawo ebibuuzo ffe ne tuwandika answers. Sooka olinde bwe mutuuka mu time y'ebibuuzo taata we agenda ku ssomero ku Kampala parents najjayo empapula kogenda okujjuza kujjuliza n'azireeta bw'azireeta ne mukola mutya
But our teacher na screen sharing a question. Baba gamba time nti mathematics kusaawa eziti. Batera timetable. Otyo kati bwetandika nti tugenda kola math kuva saawa 4 paka saawa 6. Kati ebibuuzo bibeera ku screen. Kijja kimu oba bijja bingi. Kisi amakisinzira teacher ayinza okusala ku screen sharing numbers nga 4. Ati nemuzi n'ababalira saawa 4 mukale n'abala obudde mwe munaba muzikoleddemu. Then kasala nga mwena mumaze ngeza azijjawo ng'aterako endala bw'atyo mpaka weziggwa. Mpulira mbu kiba kyangu okukoppa mbu biba byangu ebyo okukoppa ebyo bya online wano obeera ku ssimu ng'onyiga wano kasi bateekayo baba kulaba. Baba kulaba. Baba kulaba ayina omenga sure nti video ye eri on kasitoteekako video yo off bakudisqualify nga bakujjamu. Bakuteeka mu ki bakuteekamu? Bakuteeka waiting room. Bakuteeka mu kasa ezo oli mukoppa yasitya kayaba nga takulaba amanya oli mukoppa kebasobolaba nga kati teacher yabeera ku screen nga buli student amula screen nene nze nagendayo oluli balina screen buli kaana baba bupanzeeko adi agenda n'asembeza gwayagala naye nga bwe nasobola obulaba bwonna amonitalinga. So omuntu akoppa kyangu omulaba nti ali muko ate n'ekirala nze mbasimu encouraging akoppa nange kati aba akola ebyagudde amanye nti kale kisinga n'okumuzadde nayo kimatalinga bibeera bya ddala bwebibuuzo bya online abaana bakoppera ddala kati kiba kumuzadde gwe omwana we bw'omugamba nti oyagala akoppe nga basobola ate ne batica basobola olaba bamanyi kapasite y'abaana nti kati oyo gundi enamba tesobola nemakirasi yonna oyo gundi n'agiyita batica bagezi waliwo enamba gye bamanyi nti mujja gigwa ate nga gwe atali mugezi nnyo ogiyise era agamba kuba nalabako fresh kid ng'ali mu waiting room neŋŋamba akolayo ki soka mbuulire wakiraba naye wakiraba tetuli mu kirasi nomulaba ng'ali mu waiting room waati naye fresh kid akola ki mu waiting room essaawa zino soka mbuulire kituufu naye simanyi zibeerayo tewamulaba nakuba ndalaba bubi naye nze nalaba omuntu ng'ali waiting room kati ng'oŋŋamba nti waiting room babeerayo bakoppi be baba babeerayo nkitegedde. Waiting room wabeerayo abantu kale abadisorganizinga singa oteekawo embeera oba n'okuba music oba n'okuba music kati waliwo awana nga uli ku music walimu akamu akateekako nga tikyakuteekayo agandi kati okyangalanya twali tukyasoma amu n'ateekawo music n'atandika kuzina nemudda kuye ate tuseka ne bamujjamu kati teacher bwakuteeka oba okyasobola omugamba musole baba kudisable pozi nga yaga kuzina otegeera nti bakututte mu waiting room nti oba tokyalina access eba egenze. Okay so Faye mwana katusabe tujja kudda naye ekibi nnyo katusabe Katonda byonna bitereere bafaani bo bagambe bawo bubaka obusembayo obubaka obusembayo bafaani bange katutryinge weziba akawunti zaffe ziganye tujja kolendera era tujja bba tubategeeza. Alright. Sonzo obubaka obusembayo bwengamba abagala music wa Felista ina musomo musanga ku digital stores konna kwali ku Spotify, iTunes biki byonna byebiri byonna. So abantu abasinga bo bamanyidde YouTube. Yeah. So musanga yeri mu audio format. Yanekira bwe channel za kwetu zinabwe tuli mugezaako na fete tutudde. Naye ndikesinga tufeiringa. Tugenda kukola endala tewali kyakukola kubanga bw'ofiirwa tosobola kumalaalo. Tugenda kukola endala natujja kuba tubategeeza bantu baddemu batufollowing. Bafaani bammwe baweebali nze kyemmanyi bafaani bammwe weebali newe n'abampyera bajja kujja bakole ki bafollowing ebintu byange. Naddala YouTube nze okusanga bwendala blood ondaba nga tuyinza okukola empya.
Munakola ntya? Sinziranga bwendaba. Kale mwesanga bwendaba. Ne Facebook obo ngambe nti musojjiraba. Waliwo omuvubuka abijja. Tujira ate tebagikyusa. Kale singa bagikyusa nogamba mbo oli yagitutte nga naye mulina kikola kati because baba kuwenako bammeka. Obenako musanvu. Ng'obitereezezza. So mwandibadde mubikolako ng'obudde bukyali. Naye katubasabire. Fei business yeri kuki? Business. Eyo bimuli. Kati nkola yo naye naye lwaki tonjigiriza Fei ddala? Nakola ki mwannyinaze? Nja kuyigiriza. Nembeera wano nga tosaana kunjigiriza bizinensi eyo. Takuyigiriza. Nja kusalako kapiki kaffe tuvugemu oba wakeerabira. Akamanyi. Jakujja tuvugevugemu tulabe. Lwakuba kati obadde ogenda mu kirasi mbadde njagala onvugemu tugendeko eri tunywa amafuta tukomewo tugendeko wali ku KFC tulye ku nkoko olye gu bucket gw'enkoko. Tumira abafaani babeewe. Okitegere tumira ku bafaani bo tumalirize. Bafaani bange mwenna bali ebweru mbagala nnyo. Akabasi mukyamukubirako. Ate tukubirako. Akabasi anti Mildred. Afutini Jamila banaye mwenna. Waliwo ne Nabosa Veronica Nabosa naye akwagala nnyo. Ne Madam Veronica. Waliwo Madam Babiri ali Toronto. Madam Babiri Toronto. Alafa naye akwagala nnyo yangamba okuwa ebintu byo naye ennyonyi ebireeta ebyambuze. Waliwo Pastor Mildred. Ali Norway. Ne Pastor Mildred. Waliwo Auntie Margaret. Ali Canada. Banaye n'abalala. Bannange mwenna abafaani ba Felista tubagala nnyo. Ebintu byabwe babitutte naye Katonda ono ajja leeta ekirala. Nze nina believe nti ne baba bagitutte bafaani sibe bakuvuddemu. Anytime from now bafaani bo bajja kudda okufollowing ebintu biwulidde toggwamu ate okyalina muto okyakimaking olaba batwalaza abasajja bakulu naye era naddamu n'akola ki? Naye batwala eya John Black. Olaba John Black abaagitwala naye John Black ate kati tali kuwundi yaddewo okitegeera ate kati y'amaanyi so toggwamu maanyi ebyo bibaawo onasigala ng'okola byakabi byokka olidde bino tebikumalamu maanyi. John Black baagitwala Bruno K nawe nawulirako nti baagitwala simanyi Nina Rose simanyi baani kati ebyo byonna neziddawo okitegedde kati kankuleko ogenda osome naye ondiddeko sweet izero kale izero sigenda kutwala KFC amalibu galina wagala. Yamanya amalibu. N'abalezi banyi. Emese yakwade sente. Emese yakwade sente. Kunawe kyali njavu. Sekamu. Emese njavu bana. Bye. Emese yenda kuwa sente. Njavu ekyaga. Erina okuwa sente. Ngenda kukola ekisoboka emese ekuwe ku sente. Oyagala sente nga mmeka? Njagala emitwalo 5. Ekuwe 5. Ngenda okugamba emmese zino engagga zino zennyini. Emmese ogiyita y'ekkololo inyawo. Tugenda funa ey'ekkololo. Ereeta ekibaketi kya KFC ng'ejja ekisituddeyo etu. Okitegeera? Bye Felista, genda osome tunaddamu edda. Kale bye. Right.